Penge nayagala okugenda wa Museveni da nendowooza nti Fulufiga asobola okuntwalayo nga byali bya kiyaayi. Nendowooza nti Bebe Kulu asobola okuntwalayo nga byali bya kiyaayi. Nendowooza nti Catherine asobola okuntwalayo nga byali bya kiyaayi. Batukubisa nti batuuke wa Museveni. Kozi nabo bakola appointment ne beegayirira. Kati ku luno lwe ngenze Uganda, I did not bother okunoonya omuntu yenna kuba nagenda mmanyi ekyokukola. Era ekyokukola nenkikola kyenina okukola. Nenkola ebyange nga tewali abitegedde, mpiseewa oba nkoze ntya tewali n'omu yakitegeera. Nze Fulufiga yandaba ku TV enkeera nankubira essimu nange ne mukubira ne tukola appointment tusinkane Wajaluna mu biru. Saagendayo. Era saamusisinkanako. Bwekityo bwe kiri. Naye nga nali ndowooza asobola okuntwalayo. Naye nga teyali tasobola. Ngira bwe bakubisa abalala. Kati antwaleyo agambe ki? Kuba kati nze nsinga Fulufiga influence mu Uganda. Nkubuulira nsinga Fulufiga influence mu Uganda. Abanene Fulufiga bagamba bamanyi bonna kati ate Eddy Mezaya bamutegeera nnyo. Kuba Fulufiga ayingidde mu bintu by'okwogera 2 years ago oba 3 years ago. Nze ndi mu myaka 2. Alowooza mbadde njogerera mu miti oba mu bibe. Ate ensonga y'okugulira emmere. Naye naawe omuntu alinga Fulufiga agulira Eddy emmere gwe tomumanyi. Asiba agamba abantu nti yali mugagga. Atagulangako wadde kagaali. Kaakati omuntu ngo yagulira Eddy Mezaya emmere. Gw'olaba kisoboka. Gw'olaba kisoboka muganda wange. Fulufiga ebyo byayogera propaganda nti nze nali mugagga. Ani atakimanyi? Fulufiga eva abadde apangisa akayumba ka mitwalo 7. Wali ku Salama Road emabega wa dancers. Yakavaawo ayinza okwawezezza ndowooza ezinga 6. Ng'azimbe waggulu eri ennateete eri wansi. Ate awalala waggulu. Fulufiga kyemmanyi nali poloti waje yazimba ezzana yagula ezzana ennaku. Taata wange kankubula ebyo propaganda namuwulidde ng'agamba nti alina poloti gye yagula ewa zzana. Kati kankulage olaba ewa zzana ku kalawundi kino ekikubo kigenda Nyanama, kino kisigala kigenda Ntebe, kino kijja Kampala. Kati bw'oba ova e Kampala ng'onootera okutuuka ku katale kaawo awo Zzana. Waliwo poloti eri wano ekyengulu ku mukono ogwa right. Eyo poloti gye wali opposite wali ka petrol station akali akatono. Otegeddewo. Kati eyo poloti gye baali bagamba mbu ya Fulufiga. Nange basooka kunkubisa. Aga Katonda mu ggulu. Nannyini poloti mukyala abeera Canada. Nakati saazi natandika okugizimbamu. Naye yali ayogera ne Fulufiga nga biki byatutte owa kamera okwata eyadonizera n'atukubisa bw'atyo. Nkubuulira amazima muganda wange. Kati Fulufiga agulira ani emmere ya Rabbi? Njagala obuuza Jaluna mu biru. Nze mbadde ngende wa Jaluna mu biru nga ngenda ne mmotoka yange mulimu abantu 10 bonna ne balya ennaku zonna. Ewa Ssemakula abantu ne balya ennaku zonna. Ngendera mu bisapatu byange abantu bonna ne balya. Kati Fulufiga ng'agulira. Saba no Fulufiga ali bubi. Fulufiga bamuteeka ku musala gwa $1.5 gavumenti. Era ze ssente ze bawa Buchamani, ze ssente ze bawa Catherine kusaasira. Omwezi $1.5. Kati omuntu afuna $1.5 agulira ate Eddy Mezaya emmere. $1.5 penge mu korona za wano ze korona 15,000. Waliwo omuntu akolera 15,000 wano Sweden. Kati yeza akolera omwezi ssebo $1.5. Kati yasobola kugulira nze emmere. Oyo propaganda.
miliyoni emu n'ekitundu ze ssente ze bamuwanga omusaala. Agambye alina gwamanyi gwolekera essimu yo ali kufangafanga bw'agenda muleeta. Nedda waliwo omulenzi bamuyita Redisi kana kapukamingi ndudde nako emyaka nga 15 nakatandika nga kalina emyaka ndowooza nga 10 kati akaana ako nze mupangisiriza enju nze kwegamba alinga mutabani wange kaakati buli lwengenda Uganda mbeera naye namukwata ne mutwala mu ssomero n'asoma ebyokubajja era yakolera full figure enzigi wamanyira awo nti ono mwana muganda wa Eddy Mezaya kati bwekyo bwe tuli era kyekyo kyokka kyamanyiiko teri kintu kirala. Oba omwana wamuwa ekirabo ng'essimu nalowooza oli agikusingidde. Nedda buli lwengenda Uganda mutwalira ebintu era nakati bwe mbaddeyo namutwalira boxi namba kesi namba ey'engoye buli lwengenda Uganda mutwalira bambi ndudde nnyo nako kati ndowooza essimu eyo baali banyumya ndowooza namubuuza essimu ogijjewo eyakabi nti Eddy yagimpadde kati kwe kufunira awo byanyumya. Oyo fala naawe kati ekimuluma gundi $100 bye bamuwadde. Ne life gwagisanga otya e Uganda? Apenge nze nanyumirwa e Uganda nze ngenda neeteeseteese era ajja kukugamba nze nali mu gadi yange nga neevuga buli kaseera ebeera mu full tank ebeera ejjudde abayaaye bange oba kitegeera mbeera mu bisapatu byange naye ng'ensawo nzito nze ngenda Uganda nga neetegese siringa abo gw'olina gw'omanyi yali ampozeeyo wadde nusu $10 mu Uganda oba yali angulidde esowaani y'emmere ebbanga lyonna lye mbaddeyo naye bino byonna biva mu kulivinga fake life era nze waliwo gayo akubye essimu abadde Germany in fact abadde akomentinga ku ggwe kati abantu tebamanyi kintu kye bayita character na muntu alivinga life eririyo nti penge bw'oba ojja mu kamera oyambala character abantu abasinga obungi ne bakutwalira mu grade eyo kyova olaba nze ne be mbadde nga mbeera e Uganda nti mbadde mbuuza abantu nga buli muntu ambuuza ku ggwe balowooza ngenda kukomentingako kifo nga mbagamba ekintu kimu penge tannatuuka kujja Uganda kuba tayagala gwe wamutuuma e Sweden netubulye penge ali mu mbeera ki nti penge musajja mufumbo kituufu oli mufumbo penge musajja muzadde kituufu oli muzadde penge mukozi buli lunaku abeera ku mirimu kati abantu abasinga bakulaba mu kamera balowooza oli kugende mu Uganda ne Catherine Kusaasira tamanyi full figure kuba twatuuka ekiseera nga full figure atambula na Eddy Mezaya okumala emyaka nga 5 buli lunaku nga bwe mmanyi omulangira Suuna. Omanyi Suuna omanyi Paloti gurupu yali y'abazandamaani nzikira abasajja bwe babeeranga nabo oba okyabawuliziganya simanyi ezanda bambi gyali naye yasikamu atya ensi egaanyi muganda wange ensi egaanye Mujjukira alinga bekyangaawo nawona kubeeyo sayidi y'amakindi ng'akangira ddala abeera n'abakazi abasajja bw'amaanyi yoyo yennyini omumanyi bulungi yali ku mabeere taseka mwana yeetaaga ssaala kyogamba ali mu ppala nkugambye yeetaaga ssaala kyali wange oba olinayo 10 lumuweereze ali mu ppala waba ali mu ppala nyamuwaayo 10 ekyo siyinza kukyogera naye ngambye nti muweereze ensonga wogamba omuntu nti yasika zengere gye nkumanyimu oba olina gy'ontunuza yasika mu mbeera za nsimbi kyentegeeza okusinziira ku leefu gye yali azannya n'embeera yali musajja wa bidongo n'entambula gyali atambulamu nze njijjukira kati nze nina abantu abatasobola kuntwala mu kkooti oli ne bwafa kati Suuna abo bafulu figa bakusaasira aluuna grade ezo basekyewa bamabeete teri ayinza kunkwatako kuntwala mu kkooti aba atutte muganda we sekyewa oyo nzitandika nti omumumanyi
Nasogera abayimbi ba bandi Uganda eyo naye kati ndaba akasajja ngende match ndaba mukwano gwange kakubika pool table nnyo kati wulira nze nga saagala nnyo bantu ba bandi abo sibasembere kati next yalina studio eyo nga bebe kulu gya recording osi gye twesisinkanira kati lumunzikirira awo ku stage abanya ku match ndi awo nsanga pool table oleba kubira pool table ne bia nga kubamu kibia nga wajja akasajja kulesika bampe kasekyewa nze siraba babandi embisa kinamulaba bukulu nze nga sibira mu byaso mu igozi bulaza siba manyire nga mpulira ennyimba zaabwe bote bakolanga zi video bw'obasa kyabaye nga bakwatanga twawulyanga audio yatu na bawulanga audio okukwata video lusi bakola bwa bandi katule okebula babeera muli kumanya ebya bandi nga sidde okulaba mu video yino yono ebe Kim XP bagenza okujja ba Bashiri Elobadi nga basajja tebakwata gyo ba bandi nzijyawo Namasuba manya kibuye nga simanyi kyewa yani nga wajja bakasajja kajje kugira kayina abantu bumole wakapakinga kakasaba omuggo omusabuvuka yali akwa kuleta yakamujjako kyo nga kayina entowaje katowamu bia ya spiri bangu abakuba bakalabe bakaleta ngakagaggawo kamanyi nga sikamanyi bye kasekyewa nga nkalaba omutwe muno kakutama olwo wakati kalinga kacokolo kumbe kasalawo obusazi Nsooka ngamba ono yani alese fujjo wano ku Kolotebo ne bagamba sekyewa tomumanyi toleeta bizibu waayo kyo nengamba nze mpeeyo kyo kati bwe yalese gyaba kita kinna nakyo kyali mu firebase jjajja nnana ekyakifutukire nakyo makindi ebiseera ye Lugendo Richard anti kati nnana nga nsangawo wadde ali wa firebase alikwagana firebase nana ngamba lasita togiwaayo kuzangali yabeeta mwatamwata bamujoga sekyewa nagamba bano be bandi nagamba mwabayimbalaga munywa enjaga ojja kuleeta kyo sekyewa sebo takuzaawo zikuleetinga ssatu okuta ecupa nga bwenda tazo zinaaba mu ngalo bwati bwajoga atuvuma yesankula negamba kalongweka amaanyi g'amaanyi nnyo kati sekyewa akuba essimu jangu waliwo n'abazaalawa nga tuzigaanidde sekyewa n'akuba olagamba mujja zire netugamba naffe tukyazannya nagamba gwe nkumanyi sigobe ne bebe kulu kwemugamba ojja kugireeta kati ng'atya nnana kuba nnana abeeraga ne Bobi Wine babanda ayinza okukuba naye nga nze kwataddemu egundi tuleeteyo kyubagala kuzannya bo sibo nga bakajja nga simanyi sekyewa nze yaani nga ze simanyi ŋŋaanira omuti waliwo omusajja bamuyitanga Baby Rich oba ye Baby Rich yali ayimbamu akampi kali kabeeraawo kabakazi nnyo nako nga kajja n'ambasada Salim bannange mutuyambe sekyewa temumuyombesa mutuwe kyo wamala ozannya mugende naye simanyi sekyewa mwana wa mugagga bwaveeyo Masaka mwana wa mugagga wali balina ku ssente bwe yayamwenoona lasa twazannya te ne tuggwamu etwamala okuggwamu n'akuuma eddembe n'atandika okiba nagamba mbadde enjala mubeera obulabe wenzannya mpaka ku makya naye ng'ate buli gundi tugisasula naye nga amusajja kajjawa ssente kano kane kakolako lisaaji kati ngende siteesya simulabangako era naye najjawo ndaba omukazi owakabina bagamba ono esitesya ng'embawaako sesya natunulira ng'ebyonzira ati bwati ngaatunulira gasiyo olwataza omugamba bali balemedde omwezi era nze sijja kulimba basekyeyo nze mbalabe bukulu era bajjaawo yatukolako efujjo nga yakajja kati ate obuzibu bwe bwajjira nziramu okuddamu omulaba nga kyali wa kamiliyoni nnyo kati nembuusa kamiliyoni wa bandi akolagana tere sekyewa nga baali bati tebeeta era bwebedde ku basajja abo bazanda nenzukira abayimbi abaabeera bano bakenze bakajja mu makindi awo balediyo waliwo abasajja abasooka mu makindi omu abalina emputtu edda ab'emitwe eminene wali omuvuga bamuyitanga Baby Deo nga naye afutuka eyo Baby Deo kituufu Baby so ye Baby Deo naye Baby Deo wali yita Baby Deo yayimba simanyi naye nga ate nabo balina emikisa kankubuulire nga ne mba muze okuwalaga omuyimbi wa bandi taseka nga ne balina sebo fani base yaabwe nemba mugenze kalenda nti gagamire egenda kukubawo naye nga sebo lulimu ebivubuka ebifuuka eyo muzimanyi Baby Deo waliyo omulala bamuyitanga ambasada Sali bavubuka balinanga engezigezi bafuutukira ddala eyo sebo ambasada Sali aba tannayimba temuyimba naye nga lwebuuza ne ambasada Sali kati ng'eyo waggulu bafuutuka ebiyimbiyimbi
simanyi ebintu bya bandi era tesagala ezigeza na mwana mpita nige sigenda yeje mwali kwaje bivuke ebimanyira machiri ngayo bya agent kati yabyo naye penge gwe wali musajja muyaye nnyo nzijukira wakwata akasomesa ettaayi n'okakuba eŋŋoobula penge Eddy tudde mu mazima akasomera penge ze kankubuulira bwakuba ddi ogundi oyo nzijukira twali tugendagenda mu emudiddi kaakati kiganda atuyita atugamba waayi olwaleero waliwo omusajja yakubye simanyi bali bamuyita tikyani oba yali asomesa ati nga musajja muwagguufu gwe wakuba eŋŋumi yalina guba bamuyita obulu naye nga zalawo alagako omulunga bamuyitanga obulu nga muwagguufu wati muteeso tokanga ne mu ssomero tamanyi mbu sirinaamu yadde ssa sirinaamu waliwo omusajja omulala ono yali alwala olukuku ennaku ezo yayogera ku kasami ekyoyo sikiri yali yafaafa dda ono yayogera ku kasami oyo ne bamusiba n'ayogera ne ku balamu ono gaye yayita mu investigator yani oyo tomanyi nti mwali mu kirasi y'emu simanyi saava mwali mu kirasi y'emu kaakati olunaku lwe wakuba obulu olunaku lwe wakuba obulu gaayo oyo naye bamugoberako anti wuliriza ng'asaakaanya ebulu be bano abasomesa abali bazirwa obuwala mu ssomero mu magezi nga bwakulabamu n'akawala kyokka nze njukira okuli yasooka n'ambuga n'agamba ono omwana wanajjawo buze tali mu bitabo kwanza mu ssomero saaliwo mu bitabo bituufu nalina kubeera mondi kampala kati nga nzija nosagala asasula eri school fees nga nzijaawo mbatisiza naye nga siriwo mu bitabo bituufu kati ebulu n'akolako lisaaki ng'awo ndiwo mu bukyamu waliwo kyali bamuyitanga master p mukwano gwange yandeeta awo nanzika eri waliwo akasomero kababanda osobola obeera wano ng'ozanyirawo mataka obeera ng'osobola okubeerabeerawo kati ebulu yasooka neyeebuusa nti akasomero mulimu omuyaayo yasinga kuba nayambalanga engato tezifaanagana ebwayalwera enda naye ya bbulu nga etwedimaaka yange nga nkuba bukkapaasoo nange namutayiminga ali eri sebanzole atadde eri asaze mukakuba muteesa gamba omuteese no singa eŋŋumbi temukwata nfudde nino makinga sure emukwata bwetamukwata nfudde Mezaya nkubuli agamba bwetamukwata nfudde namupimamu be bali obulo bakulidde ku bunyonyi baba bakambwe ne ngamba mukama nkoze nti naye ng'atanzoleyeza okimanyi yambirako ne ku stage bankuba emiggo naye wamukuba eŋŋumi zaali bbiri tewamukuba emu namukuba eyasooka n'abeera yasooka teyamunoza nze siri mukubi wa bikonde naye kuolwo negagamba negamba kankukuba eŋŋumi musomesa gwokuli okwaya namukuba yatula wansi nenaba bamuletedde kayogati bakiganda eri asooka abeere ng'abuze emba naye nadduka olabawo nawe kibuyawo tebaleeta poliisi nayitamu ekali emmotoka enkube kuba namukuba nensala ku bibaati eri nenkasukaso erijja munnabe naye ng'atudde wansi engamba bakakuba emiggo bakakuba emiggo akawala negagamba mwana ube wakuba omusomesa bankuba emiggo negamba vaayo bebi nze nina ekirungi kamutu Dubai koma kuli lasita ze buli musomesa zino buli ngeze musomesa mbakubye kubye nebya ddala nze abasomesa mbakubide ddala abasomesa bazzalawo zasobola okusoma bayita progressive era awo nga bya fees njala kuzibba nga namo kasiika gundi ka levini kakyali wange nalina abafere abali bampa bulevini awo ku kiteera nga ngenda nekyanga ku ssomero olumu omanyi ku ssomero kukanga mwalimu abajanga ne zibbayiki ng'ojjamu n'emmuluka zinemuluka nagiganda 14 ngera bampa kalevini kyali wange kano kuba na parking nga weyaparkinga nga n'atandika okuwulira ennovu n'angamba ssebo tonnatuuka kuli mwana wa minisita parking Eddy master wa parking abingamba talina na mmotoka leka Eddy master akiŋŋamba ne mulinda ku kantiini n'engiteekamu serefu n'engikuma n'engamba ogenda mukuba ngiyingire namukuba n'agwa masefuliya n'evugira emboloka n'emyansa essomero saalita nze abasomesa mbakuba nze kasomesako olugezigezi nkukuba nkukuba oli musomesa Gomani yangamba tagenda kumpa mbe certificate yesifomu simanyi ninasooka namusanga tuli ku poliisi oyo yakakasa ngolo office yavuuma nga nnonya ebibuuzo byange nze ssebo muganda nkuteeramu nsobola okukupangira kyonna kyenso nzimba kuba naawe rasita obadde ki big time
Kiganda oyo nakulaba nga wefudde mukwano gwe nga ze mulina bye mubala gwe naawe ozze kwefula nti oli muyaye osomesa Luganda ne mumanya ono omwana agenda kubba ye kuva dda naawe oli mubbi ondabo Makindi yalina abayaaye bannange naye ate nze Penge nali musajja mugezi naye ate kati abantu lwaki bulijjo Penge tobagamba nti wenabeerera ticca wo twali twenkana kati abantu tuli ticca wange tobeerako ticca wange nalaba muyaye gwe twenkana nga ze kusaba mulimu nga tizimbako musomesa naye nga ze kubba era n'oyiyayiya obukujjumba osomesa kulaba ze nakulabanga n'engeri gy'okwatamu ennoni olinga akutta akasaali nenga muntakubanga ku nnoni onaze byakubba ze oba bikozi byosaba biyingiramu musomesa Oluganda ngenda kukola mu Bukere nengamba twaliramu omulyeri nenga ndaba sebo era naye bw'otuuzizaawo mb'osomesa ekyo sebo teweseza ebbanga kwa sijatulanga ze tonsomesanga ko nenda kulabanga nga tuwenkana Penge ekibiina kyo wali osomeseramu nga temunnasuula lesoni ate nga twenkana twali twenkana osomesa otya nga twenkana woyiya bintu byo gwe noononya senze nakulaba nekyoka engeri gy'ogikwata owandiika ozzaawo wanse ngamba ntakubanga ku nnoni ng'osiiba eri Makindi nze gagwe onsomesa nagamba waliwo buli mubbi naawe be bagobye ku masomero abali ba fiizi kati nga nkulaba onsomesa biki nagamba no muyaye ng'ate n'Ekiganda jjukiranimu ebyekiyaye ngamba ono omuyaye sajja kunsomesa naawe ate nkube ye Kiganda yali mubanda bali bayaye buli mubbi wa ssente waliwo abantu b'okusitizini abeerubiri nga bali awo abaana eressomero alinamu ekinene nnyo abaana 10 abali mwalaalo naye nga buli omu ali awo omuwala alina embuto mwalimu buli muyaye malaaya bonna ababeera ku sipiika basomera awo bajaliya yali ababi mwana bana balina ate fifi yasomerawo waliyo naliyo yali alina kyali gwadeti ngaawe yabeeranga ne pisto nga mubbi w'okusiteera babetanga medi nga mubi nga abeera ne pisto mwana essomero lyali liri mwana nnyo nnyo n'esitizimu nga buli muya zinakula nze wakwata kyoka mboli ku blackboard mboke this is the summary nasikirawo ngamba otanzanyira ku buto nasomesa biki nasikirawo nga nkulaba eri obeera mukaliyoke oli muyimbi ate nozze weekubiza obukalo mbotosomesa awo yogedde twalina gurupu ya kaliyoke era nga abaana basomera awo oli mukaliyoke osiiba mu Makindi tuba tuzze okukubalaga nkulabamu ate ng'ozze kunsomesa kikyo ngamba ozze kunoonya ssente ziyasa kuyingiramu naye nga nembeera musiru nenkuleka ogobera yiniyo nze nga zengambye tujja kubiwuliriza nze wakwata kyoka n'obanga akutta omulawo gw'ogugoyeza bwoti ng'agoya akawunga nengamba ntagikwatangako ono anoonya bulamu nange nenkubamu asikubanga ku ndiyoke ate nga wajjanga n'ebivubuka bye twayimbanga nabyo anti kati owuliriza nze ndiyoke namanya nga mwabeeranga mu bamalaaya naye ng'ekindeeta kufuna bikazi bya Makindi ebyo bifumita jjukira mwabeerangamu ne Amanda ku mulembe gwa Amanda ono najja nga alimu ebimansiro ng'ewabeera ku nkudi kati nze kuyagala saawa zerikulize zeri bali bazi abakazi abeetumiranga eri ku gundi ku tavani balinga ba ssente ogenda eri ku sipiiki n'okkirya balinga ba ssente nga ze ssente ezijjayo ebiseera byezigula omusege ng'era nina kubeera mu Ndiyoki mwefunamu oluuzi naye ntwala nenfumita brad nze kyalinanga mu Kalyoki kufuna bawala ng'era obeerawo n'olabamu akambadde emmini n'ofumita veteran from long time brad kanze wasuubira nyinza okugula omukazi abakazi balinga ba bbeeyi 15 ozimanyi so kyekyo Penge nze nkusiibudde muganda wange alhamdulillah mwana Mezaya amanyi abakazi ebbeeyi bange abakazi balinga ba bbeeyi ikyayogerako oyo mwana abakazi balinga ba bbeeyi nnyo era nkimanyi akimanyi nze ndeke bino ebisasalala by'e Makindi ngende ngula abakazi nze ngula ebisasalala by'e Makindi nzire ku bakazi nayina okunoonya mu liigi yange balinga bansanyusa tajja akubanga ennoni mbwajja nsomesa nga gwendaba ku kituuti eri ali mu kuyimba mbu simanyi ng'omuti guli gusero bambula nagamba kuki namubuukirawo nenfulumirawo nga ndaba anoonya musaayi 15 z'onnaku ezo oli ozimanyi goggula omusege ku street muse omuyinza okubuza bwamalaaya bubi oba malaaya kubeera nkobubi ffe baatubeezangawo sita ngowe Makerere agala ogula muzimbira akazigo naye nga yukazi ffe twasookanga obbawagira awo ssebo nga tutemeseza ddala nze ndudde mu kutemesa
naye nga kopemesa kwedda kwali kwa bbeeyi kati ng'olina sooka okugendako mu bano b'obulya chloroform chloroside singa siringa alina information singa siringa alina information bali Black bagambe kazini wa Lumbuye akyatwagala fe aboogera ku kazini we. Everybody can see omuzina wametekenza anamanda kumflavi kuli akabi rastaman. Big up on yourselves, big up on your bomba class selves, brother. Mama kayo munda bire Ulumvigale kabantu bakafeero waliwo ekigenda maaso ojja kukiwulira. These are the days when abantu abo boogerera ddala take them for granted, but in your sense ebintu bino bituufu. Bane kamberekereze malasoka okukubamu wano kubamu kashawa nja kuddako edda nga ngenda okutemesa era nga ngenda kutemesaamu street emyabiro okulaba Lumbuye struggle for change amala okudda amala okufunako okulya